Naam, almost tulinga ababyogeddeko emabega wali omwanadamu byalina okukola mu kusiiba tuli ffenna kale ku luno katukiddemu mu mbeera bweti nti omusiibi alina embeera zalina okweyisaamu nga yakoze batya nga yasiibye. Embeera ezo zirimu emiteeka ebiri, mulimu embeera eziriwaaki ez'etteeka ng'alina okuzikola, mulimu embeera eza sunna bw'alina okweyisaamu okwa sunna nga yakoze batya yasiibye. Mathalan okwetteeka kwe kuyimiriza luswala kubeera nga busaazi tuli ffenna. Mathalan n'okwewala ebyo Allah byamukola batya byeyamugaana tuli ffenna. Mathalan nga bwe twalabye ku nnyimba, nga bwe twalabye ku kugeya, nga bwe twalabye ku ŋŋambo tuli ffenna. So bw'abeera nga besides okusiiba kubanga ekyo omwezi guno gwaleetebwa Allah yamutaaga nga akakola ki nga bwakusiiba. Kati ng'oggyeko okusiiba omwanadamu ateekeddwa okubeera ng'akola ebyo Allah byamukola batya byamulaalikako n'okwewala ebyo byamukola batya byeyamugaana tuli ffenna. So ebimanyikiddwa obulungi eri abaana Adamu biidini subhanahu wa ta'ala. Kakati maamu